tuwulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusango. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo, twesiimye nnyo, twesiimidde ddala mukwano okubeera nti otwegaseeko mu program lesson weekend zibira ssaawa 2 paka ssaawa 3 oluno nga lesson weekend eguse oba ng'egobye bumale wano ku mpewo eza 3ABN amazima gatajunguddwamu na Vento Productions flying the gospel to the whole world. Tugamba nti lesson weekend tuyigira ku bigere bya Kristo era nga tukwaniriza mu lesson namba 11 egamba nti okubeera ne Kristo. Sobola otya okubeera ne Yesu? Kijja kitya? Kyangu, kizibu? Birungi ki ebikirimu? Biki ebitera tukalubirira nga tubeera ne Yesu? Era oyinza otya okwenyumiriza mu kubeera ne Kristo? Byonna tugenda kuba tutunuulira. Byonna Sani Matovu Gemanya andi muweereza ku kanisa y'Efiifwe Buboka Central District ngalo okusaasirako omukwano gyaffe abava mu kuziika Mukama alondoba bulungi mu Uganda mutambuze Nigeria ate n'aboga Buboka Central. Mu studio sirinzeka ndi ne muganda wange omugaga omuto Samson Kiseka okuva e Najjanankumbi era nga yatwala ekitongole ky'ebyenjiri if I'm not mistaken. Ekyobuwanika. Ekyobuwanika Treasury Stewardship. Ate mukwano gwange atulaba akkiriza nkwanjulire mwannyinaze gwe mbadde ndudde okulaba naye mbadde nsumba nnyo okumalabako. Agambe naye sister Katalina naddamu omulala. Olwayo Mukama mpadde omukisa tuli ffenna era ng'ajja gye tuli okuva ku Prime Radio program mugimanyi bulungi eyo obw'oli mu Uganda lwa Sunday ssaawa 1 paka ssaawa 3 ku Nbi. Ate n'akatabo kaffe weekali emboozi za nnyabo. Please make sure ofuna akatabo ako Sister Catherine Akatalina Namanda akalina nga bw'omanyi naawe by'olulimi Oluganda atambuddeko ente eziwerako okusinga ku ffe. So tukkiriza nti ekirabo ekyo tusobola naffe okyenyumirizaamu nga twetanira ebiwandiiko ebyo naddala akatabo kano ak'emboozi za nnyabo. Bade samusooka embuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma twengere embuuzi. Omulabi waffe, omulabi wa 3ABN amazima agatajunguluddwa. Yes. Tukwebaza nnyo olw'okwokuumira ku TV eno ate ne ku mikutu gyaffe gyonna nga Avento Media ne app nayo gyeri eyo gwe wenna anoonya obubaka buno okulaba nga obugobera nsaba Mukama akuwa omukisa kubanga omuntu yenna bw'aba alya tasobola butakula. Olw'okuba bye tuweereza bino mmere ffe tukusabira kimu oyongere okule era obeere ne balanced diet tusobola okuwangulira wamu obeere mugimu ate ng'oli w'amaanyi ate ng'oli mulamu ddala ebiri. Okay. Sister, oza ku mulabi waffe. Nange ndi musanyufu okubeera lesson week eno ku 3ABN era neneebaza olw'omulimu ogukolebwa. Kyenva nkubiriza mukwano gwange bwe tugenda okuyiga naye nti tonyiiga bunyiizi, tonyiiga kubanga amazima ganyiiza, kyekituufu amazima gatera okunyiiza naye weekenneenya olabe ddala bwe guli mu bantu oba mu bafaaza oba mu bantu abakukunavu n'ogaa nti ddala mpulidde nti kino kiri bwe kiti naye ddala kwegamba oleme okutwalibwanga gwe basibyeko kantuntu naye ogende ng'olaba tweyanza ne nze Namanda Kasalina omulimira nnyonyi. Omulimira nnyonyi kwegamba olimira nnyonyi. Tukujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa Julaayi omwaka 2026 tugenda kubanga lesson weekend twebaza Mukama
Wow. Yesebo kisinde kisaawe ky'okuweereza ekkanisa kuweereza mwenna gye muli tukiwangaliddemu kati emyaka 5. So ng'ennaku z'omwezi 15 Julayi mwaka 2026 tugenda kuba twebaza Mukama olw'okubeera nti tukulungudde kati emyaka 5 program lesson week eno egenda maaso n'okubeera ng'ebatuusaako obubaka bwa lesson every quarter awatali kuyimiriramu wadde okusirisaamu wadde okuzikizaamu ekyo ndaba nga kisa kya Katonda kyetayinza kubuusa maaso 5 years down the road simanya emyaka 5 girimu ennaku mmeka genda otukolere mu calculations naye mu ekyo tubagamba oyinza obeerayo eyo n'obubaka bwe wandyagadde otutuusaako engeri gwe gy'olabye obuweereza bwa lesson week eno muyinza obaamu ebikunyumidde by'oyongedde okuyiga yes funayo waliweta selefi oteekeko recording otuweereze otulage ekyo onyonyola ekifo wooli ate obeeko ne guutumirayo atya fe obubaka bujja genda buzanyibwa okuyita mu biseera bino until 15 Julayi bisiga tujja kwongera obyogerako naye nga tubategeeza ensonga emugitegeere bulungi njala okwebaza mwenna abatwagala abatambula naffe mukwano gwange omukyala mukadde Amire akabo nga wali ku New Life kubonga Central webali nnyo tambula naffe nnyo ate njala n'okutumira omukyala Musumba Josephine Kagwa awe Bugema tavaako sister Simwe awe Najja Nankumbi tweyanzanyo abali tufunira mu kyondo kiri ekya North Buganda bannange tubeebaza mikwano mwebali nnyo mwebalire ddala so n'ebigambo ebyo nsaba mwanyinaze otubeerere esaala ekulawo twebaza kitaffe Katonda omwagala ayinza bonna mu linnya ly'omwana we Yesu sebagulumizibwe olw'ekitiibwa era otenderezebwe ffe baani okutuula wano okwogerako ayi Mukama tukusaba ojjewo obutali butuukirivu bwaffe otusikize ekyambalo kye eky'obutuukirivu bye tugenda okuyiga wabiwandiika kutugasa okutuyamba wamu n'okuyigiriza abalala tukusaba Mukama omwoyo omutukuvu ajja atuyigirize mu byonna kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tuyanza nnyo mwannyinaffe tuyanzige tuli mutululira okubeera awamu ne Kristo living with Christ ensonga enkulu gye tuliko lesson namba 11 myezi gino esatu gibadde mirungi nnyo nga twetegereza engeri eggulu n'ensi bwe bigattibwa awamu mu Yesu Kristo. Musajja omu yagamba nti ekiruga kya Katonda kwe kugatta ebintu byonna awamu omwana wa Katonda Yesu Kristo. So twagala okwebaza Yesu Kristo nti akoze omulimu munene ogw'okulaba nze naawe tuddamu okutabagana ne Katonda kuddamu okussa ekimu nga Katonda kyayagala ate naffe kyetwagala. So Yesu Kristo oyo tumwebaza era tugendagenda mu maaso byonna bye tubale tuyigako ku wooteeni byogera ku Yesu Kristo buli kimu Kristo mu Bafilipi Kristo mu Bakolosaayi Kristo buli lunyiriri Kristo bw'ojjawo Kristo tolina makulu era complete in Christ twakirabye wiiki ewedde nga olabira ddala obujjuvu bwaffe buli Mukama waffe Yesu Kristo. Kana ng'omaze otegeera nti Yesu Kristo yali buli kye weetaaga okubeera wamu naye nga tuza tunakitunulira waliwo ekintu kyabadde mu lesson wano kyanyumidde nnyo badde twogera ku kigambo kye bayita heavenly mindset kwegamba gye ndinda endowooza y'eggulu ne earthly mindset endowooza ey'omu nsi earthly n'ensi okubeera ng'oli wansi ebibyo byonna olaba bintu mu ngeri ya nsi katukyuse mbuza ekigambo ng'olaba ebintu mu ngeri etali nkristaayo mwenandikiise naye ekigambo kino mindset kintu kyasaba tusooke tuwogere mu Katonda banga mindset abantu mindset ngana ne mwanyinasi ekigambo mindset nsaba tukyogere ku Katonda what is the mindset otegeeza ki wogamba mindset nze nandirowoozeza nti omuntu ayogera mindset ategeeza engeri gy'olabamu ebintu kati for example nyinza okuwa ekyokulabirako mu nsi ey'okukola eyaffe abasuubuzi omusuubuzi ayina endaba gy'alabamu ebintu ne mu nkola y'emirimu naye waliwo ekintu kye neewuunya nze nga entrepreneur omusajja omutandisi w'emirimu
ate nga bwe nakiraba nakirireetinga ne ku byawandiikibwa nti olwaleero abasuubuzi oba abantu abakozi abalimu endowooza oba ngiyita eyakyavu oluusi ekigambo ekyo nkyo kyogera lwa nsonga abantu abamu bamanyi okukikwata obubi naye kale kaŋŋambe endowooza ey'abantu ab'okusigala emabega endowooza y'ekibogwe oba tugambe nakyo kinene tugambe nti endowooza eyo ey'okusikatira oba katugambe kale abantu abalina endowooza ebakuumira mu butamanya awo ndowooza kirungirungiko kati mulimu abantu benasanganga nga tugezaako okubawa amagezi butya bw'oyinza okukyusa embeera y'obulamu bwo ng'okuza kapito oba ng'okulaakulanya emirimu gyo entandikwayo nosanga omuntu nga yazimba akayumba bwe yalinga atandika okukola Katonda yali yamusaasira ng'alina akalimu nga kalinga akatambula naye n'afuna ebigambo oba mindset abantu abalina endowooza eteekulaakulane nebalenga ne bamugamba ebintu by'emirimu essaawa nagifa wakiri kagife ng'olinako okoze eki owezimbiddeyo kati n'azimba n'addira n'anyigiriza omulimo n'azimba akayumba kakyuyi kimu olwo bamaze omutiisa mindset eri fokyosooka ozimba omulimu ebyo byonna biri mu ndowooza kiri mu mutwe gwe naye ng'ate singa ate omulimu gwade guzimbiddwa kati nze nenjagala obbayamba nga nsinzira mu byawandiikibwa Katonda awandiise eri mu ngero 24 27 teekateeka omulimu gwo osobola okusomayo musumbu ngero 24 olwa 27 ebyo bigambo bitukuvu bino bagamba nti ate omusuubuzi yayogedde ebiki teekateeka omulimu gwo ebweru ogwetegekerenga mu nnimiro oluvannyuma n'olyoka ozimba ennyumba yo okategedde kati ne tugenda ne tubawa maaso omwangu sooka ozimbe mulimu tubawa maaso omwangu nti omuntu omukozi ng'ali siriyasi ewaka afulumayo ssaawa 10 naddala omulimi ku 11 obuliri abuddamu ssaawa 4 kati ewaka omalayo ssaawa era ku mulimu omalayo budde ki gy'osinga okumala obudde obungi ye walina okusinga okukola ki okuwa amagoba gani ate gy'ogenda n'omalayo obudde butono ate nga tewalina nekiwazza kyova olaba ne Katonda akitugaana so mufo ky'okweraliikirira gy'onaasula teeka amaanyi gy'osiiba kuba gy'omalayo n'obuki n'obudde kati ate wajja kuwa nnyingi eziteekateeka ate gy'osula naye mindset yaabwe eri eya gyegambye ey'ekyavu n'osanga olinga obwavu n'enjala biri mu mulumira mu kiwi kimu naye ng'ate asobola okuba ng'atunda akantu ako n'afuna n'abeera bulungi sister tuli ku mindset katono nnyo kubako kyotugamba tulyoke tweyongeremu nze nyiza kigeraageranya bwe kiba nti endaba y'ebintu natula siniya ey'okuna aba omusomesa yali omubi nantiisa okubala nenva mu siniya ey'okuna nga manyi sisobola kubala nenkyesonyiwa yali ndowooza yange oba musomesa oli naye ntuuka mu matendekero aga waggulu kuba nasomako ku clearing and forwarding mulimu okugira emisolo okola biki n'ebirala bwe bityo nti okulaba nga ebintu mbitambulira ddala naye aluli endowooza yali nali kati oba yali ndaba ya bintu oba kyali kiseera ebyali bineetoolodde oba yali musomesa yali omubi nebintabulatabulamu awo kati mwendowooza zange nava mu siniya ey'okunangamba nti okubala wannyo sikusobola naye yali ndowooza naye ate nga si ntuufu kati neeyongera mu maaso ngenda okulaba okubala nkutambula neŋŋamba kati eyo olabika yali ndowooza bwe najeenaabako nakati nnyo kati awo neŋŋamba nti endowooza eno esinziira ku bikwetoolodde kati omukulu nga bw'agambye nti baavu banne ne bamuwa amagezi olumu environment olumu kati ekulabisa ebintu mu ngeri batugambako mbuno ekinyira mukimanyi ekiwugulu
mbukati bwe biba biraba ffe abantu bitulabanga ffe twesulise naye ate ekyo kyekiba kyesulise kiraba mwenda kati eyo nayo ndaba ya bintu tweyanza nnyo bannange tweyanze omulabi waffe oyinza okwebuuza nti naye lwaki mutandikidde olwaleero ate nga tuli ku mulamwa gwakubeera nani ne kristo ekimu ku bintu ebikyasinze okuleeta okusoomooza okunene mu bukristaayo sinakindi ekireetedde obukristaayo okufaanana mu ngeri eteegombesa ze ndaba zaffe ez'ebintu endowooza yo ekola kinene ku kubeera ne kristo oba okutambula mu ngeri ewuddisa abantu nti oli naye naye nga toli naye waliwo ebintu bingi ebisoboka mu kristo ebisoboka mu bukristaayo byotagenda asobola alegako okutuusa nga endowooza yekoze eki ekyuse wano batuwadde endowooza bbiri endowooza y'eggulu n'endowooza ey'omunsi oba endowooza etali ya kikristaayo so tugenda kugezako okwetegera ekintu kino mindset ey'eggulu ne mindset eyawa ey'okunsi olunyira okujjukira olugambi bwe luti baganda bange bakolosaayi essuula zibadde 3 olunyira olw'14 agamba nti ku ebyo byonna era mwambale okwagalana kyekintu ekinyweza okutuukirira mu byonna byonna byetugenda okwetegereza ekisooka mu byonna era ekikulu mu byonna kwe kubeera nga gwe nange twambadde okwagala kuba kwe kusobola okutuusa ku ddaala ery'okubeera nga obeera ne yesu emirembe. I don't think waliwo omuntu asobola okubeera ne yesu mu ssanyu nga talina kwagala okiraba ndowooza ye magnet ye so kati baganda bange twagala tulina kyetwogedde ekisoosaawo naye ngezaako okusaba musooke munsiigire ku kifaananyi ku ndowooza eno ey'omu ggulu oba ey'eggulu versus endowooza y'okunsi we tuzookedde awo endowooza y'eggulu n'endowooza y'ensi mpisa ki omuntu ze yandibadde alabikiramu olwaleero etukkiriza nti oyo gundi endowooza ye mutwe yaggulu sookera ku mukazi ku musajja anyway simanyi sookera ku musajja yesewo kakati nsumba era obadde ogenda ku kinkola oba kuŋŋa nti osooseeri kubanga kyandinumye batusooka nnyo mu buli kimu naye ku luno kanfune omukisa nayo ndowooza ankiraba nnyo munaaye babasoosa nnyo naye wali obuzibu tebasookayo kakati bwe nanenekenenya ensonga ez'endowooza manyi nadde wiiki eno nga ngoberedde namaaso mu ggwanga naye ndaba omukyala gwe bata Nambooze ng'alina okwemulugunya agamba nti ebizimbe biri mu kibuga omwo bizimbiddwa nga biwanvu nnyo 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 era nga tubisasulira emisolo naye fuloozi eza waggulu zonna bazigobako abantu n'ensonga ze bawa nti bwe basinziira eri batunuulira ew'omukulu ewa Museveni kakati therefore babagobayo kuba tebalina kulaba bigenda maaso mukulu mubufunzo byoli bya Nambooze era bino byowulira si byange bya Nambooze genda obinoonye Honorable Nambooze ow'emukono yabagambye nti bannange Museveni asenguka ave mu kibuga kuba kakati buli lweyesibayo ate nga tufundikira tulina space zetufiirwa kuba tebalina labawuwe nga kiki kyagezako ga nti bw'obeera waggulu oyina by'olaba ebiri wansi Katonda atugamba okuyita mu by'okuyiga bino nti bwe tufuna endowooza y'eggulu eya Katonda endaba y'ebintu ey'eggulu tugenda ate kwanguyirwa nnyo okulaba ate ebiri wansi kubanga tubiri waggulu kyobalaga set your mind ebirowoozo byo n'obulamu bwona busetinge kubiri waggulu kubanga bw'osinzira waggulu ate obiraba wansi nga biri ki nga biri very clear era obiraba bulungi area of view in relation to bino ebiri wansi yatugambye nti ogenda kwesanga nga ne bino ebya wansi ate bibadde bikumalira obudde kugamba nga bikustressinga bikumalako obulamu ate bigenda kwanguyira nnyo lwa nsonga
obirabira mu view gye wanise kiriya oba reality. Aisi wano olunyi lugambye ndoza ku nsonga gy'ogamba. Ese. Kale obanga mwazuukira ne Kristo munoonyenga ebiri waggulu. Kristo gyali gyatudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Yes. Mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi. Ese obadde okyagenda mu maaso n'okutulambula. Ekintu kyagadde nnyo area view. Yes. Okulabira ebintu ng'osinziira kamera yo nga esinziira waggulu. Esinziira waggulu. Manyina kuzinda bwe bayita ku drone. Yes. In fact webalo nzijukiza nagenda kezanziba okulya ku Sentegera naye ebintu byabaganda. Oba ne ku Centros lyako. Ese utondekanga lunaba ogende Egypt. Abaami ne baleeta obugundi kati nga ndi mu kuvuga obuntu obwo obupiki obw'okumazi amamotoka. Naye ng'akantu kali waggulu ako ka kamera katuli waggulu. Mbabuuza ddala akantu aka kali waggulu ekikana asobola okugyayo ekifaananyi kyange bulungi mbadde manyi omuntu alina kubeera mu maaso n'ankwata ati n'agamba ojja kukiraba. Musumba bangi nfuna akaseera nkulageko kakasente eriyo vyokola. Nedda. Mu bufunze singa tufuna omukisa ogulabira ebintu nga tusinzira kumanyi kubanga yatugambye nti endowooza eyo eyawaggulu endowooza eyo ey'omuntu gwe twazuukira naye Kristo. Era nti tufuna omukisa okuteekebwamu engeri ze kubanga ebintu birabiranga bwakola ki nga bwabiraba era bino ebyensoba ng'ensi bweraba ebintu teddamu kulabibwa mu ggwe awo nno we natiiridde. Tekitegeeza waliwo abantu bangi kati abeeyita obweyisi nti bazuukiramu ne Kristo. Naye okusinziira kati ku ndaba gye balabamu ebintu okusinziira ku kye tulaba kati baba batufera. So waliwo obubonero obulambika obulungi nti ddala omuntu ono engeri gy'alaba ebintu endowooza ye ya muggulu okusinziira ku ngeri gye yeeyisa. Kuba waliwo akagambo nga ngenda mwanyinaze bakogerako bakiyita thoughts words actions. Nti bw'olowooza bw'oyogera byokola. Naye mbu byonna bino ebisatu bw'obigatta bivaamu kye bayita kalakita. Ddala ddala gundi olabye empisa ze okusinziira mu byayogera byakola ne byalowooza mwe tutegeerera empisa ze nti za muggulu oba za ku nsi. Ndowooza mukwano gwange atulaba gezaako ofuna kye tuli mu kugezaako okunnyonnyola wano okusinziira ku mulamwa guno ogw'okubeera ne Kristo. Kasooke tulize mwanyinaze ayinza okuba nga alinayo ekifaananyi kyayagala okwongera tugaziiza ku nsonga eno. Tuli ku nsonga y'endowooza y'eggulu n'ey'oku nsi. Paka oyinza onyweza nnyo ekyoku nsi kuba muganda ffe eky'eggulu akitulaze somehow. Anti kati mbadde ndowooza ku kya brother Samson agamba tulina okulowooza eby'eggulu. Abakulu abamu bamanyi okugamba nti afudde agenze mu ggulu. Yes. Eby'omu ggulu tubirowooza tuliwa era bisaanyizo ki bye nnina okuba nabyo okubeera ng'endaba yange eraba eby'eggulu. Kuba mukuliddeko ng'ogamba nti bwe tulabanga embeera eno bweri tutunule waggulu kubanga ne Mukama waffe yakitugamba nti bwe muwuliranga ebyo nga bitanula okubaawo mutunulanga waggulu musanga emitwe gyammwe ne mutunula waggulu kubanga okunulibwa kwama kusente. Kakati tuwulire buwulizi nti olutalo lwe Iran erwana ne America tulalambaza ensingo waggulu. Kisitegeeza waliwo okubaawo enteekateeka oba okuteekebwateekebwa kwaba abategedde ekyo ekyokutunula waggulu. Kati gw'okyogera kubanga wakisomako mu byawandiikibwa nti Kristo yakyogera. Kakati mukulu Samusoni agambye tulina okulowooza eby'omuggulu. Nze ndi mu nsi obenga otunulira ebyensi naye ng'obitunula ne galubindi ez'omuggulu. Galubindi ezo yalese galubindi webale nnyo. Galubindi ezo nzifuna nti era nzijjawa era baki abazifuna abaziweebwa. Kitukakatako ffenna okulaba mu ndaba yaffe ey'omuggulu kuba bw'abadde abisengeka wano badde neekubamu akafaananyi nti nange nsobola okulaba eby'omuggulu era bisaanyizo ki bye nsobola okuba nabyo okuba ne galubindi eziraba eby'omuggulu. Naye yakyogeddeko tuli mu nsi naye tetuli bansi. Yayogedde era nti bwe twabatizibwa okuyingira mu Kristo
era ne kitegeeza bwe tubatizibwa mu Kristo tuba tuleka ebyedda ne tubireka ne tutandika obulamu obupya naye kati nze bwe nsoma lesoni eno mba njagala neteeke mu bigere bye nze kubeera egamba nze ddala byendaba nze ndi mubatize bannaye era nabatizibwa n'emyaka 13 kitali kumu era bwe natandikira olugendo lwange olw'ekikristaayo kati abadde agamba galubindi eziraba eby'omu ggulu ddala nabatizibwa naye nzirina kubanga Kristo yagamba nti muli mansi mbalese mu nsi naye temuli bansi kitegeeza buli kye tulina okukola tekirina kuba wano kirina okubeera wali naye ddala ffe abaabatizibwa okuyingira mu ye bigambo bino byaffe galubindi ze tulina zisobola okulaba Samusoni byayogedde zisobola okuleka omubiri guno nga Pawulo bwe yaguleka ne gufa kuba Pawulo atulaga nti omubiri gwe gwafiira ddala ne gwambazibwa Kristo buli eyamulabangako ng'alaba Kristo era abantu abalinga bagoberera Pawulo nga bamwenyumirizaamu balaba nga yalaluka nga tebakyasobola nakumwesembereza kuba yali afuuse kyetere gye bali yakyusibwa n'afuuka namulalu gye bali kubanga tebaalina galubindi ziraba bye yali ng'alaba kati ffe wano Samusoni bw'angamba mbu tulabe eby'omu ggulu bisaanyizo ki galubindi ezo nzifuna ntya era nywezebwa ntya nazo katusooke tuwumulemu awo mwanyinaze tugenda kuba tukomawo tuzuula ebisingawo galubindi zetugenda kuba tuzifuna tuziraba bulungi ozifuna otya kuba muganda nange bw'abadde ayogeza obuvumu nga galubindi azirina ate nkimanyi naye mukwano gwange ali osobola okuba nazo oba tozirina oba ozirina twongere kulaba nga tuzinyweza katukomewo ate oluvannyuma tweyongere butereevu nnyo mukwano gwange tulaba tweyanza nnyo tweyanzeege webale kubeera nga otwegaseeko gwe yakatwegattako eddakiika eno ate naawe wali mugenda maaso n'otambula naffe program lesson weekend tuyigira ku bigere bya Kristo ate ne tusobola okubeera nga tweyongera maaso n'okubeera wamu naye gwe mulamwa gwe tuliko living with Christ okubeera ne Kristo mumanyi ababeera eyo abantu abamu tubeera nabo ku mirimu tubeera nabo gye tubeera waka naye nga tabeereka naye musumba wange kati omugenzi emyaka giseewo negisoba mu 10 twali Kanyanya nga tuli mu room ali mutusomesa lecture about ebyamaka musumba Sendawula was very different twamwenyumirizangamu nnyo naye nze ebiseera ebyo sayina nadi ebirowoozo by'okwasa naye ina ekigambo kyeyogera kyeseera byonna leero bwe yali atunnyonnyola obubonero obw'enjawulo bw'olina otunuulira ng'ofuna omubeezi akamu kubo keseerabira bulala bwona nabwerabira naye kano tutakeerabira yagamba nti tunuulira omubeezi gw'ogenda okubeera naye abeereka naye you get that kuba katono tuli mu kugamba okubeera ne Kristo naye abantu bangi bagezaako okumatiza ensi wadde nga boogera erinnya lya Yesu era balyatula naye nga bagezaako okulaga abantu nti okubeera ne Yesu tekyebeereka like Yesu tabeereka naye in fact tubeera mu kwemulugunya tubeera mu bagamba batya banamango waliwo ekigambo kye batera okuba mimiro tukigamba obulamu abalala ne tubeera mu nkwe abantu batugerega niyo okubeera mu Kristo okubeera ne Kristo bwe kutubwe kufaanana so we are trying to find the truth about this matter by the mbasa tugende mu practical bwe twogera ku kigambo ky'okubeera ne Kristo twogedde ku mindset eyeggulu n'okubanga ebyensi bikola ki bikoma twagala kulaba sister agenda naga nti nga tugenda mu kuwumulamu agenze n'agamba nti nyinza nti okufuna galubindi z'eggulu nsobole okubeera nga ebyensi mbiraba mu ngeri gye nteekeddwa birabamu kubanga waliwo ate bw'obiraba ng'obiraba nga weesubisa ate nga yandibadde obiraba n'omanya nti tebirina kumalamu naye nolanga bikumazeemu kitegeeza endabayo eba ekoze eki ekyuseemu so awo we tuli how do I attain ntuuka ntya ku eyo eddaala eryo muganda wange ne mwanyinaze
character of a new life renewed in knowledge ebintu ebyo bibiri byetulimu ku discussing kyoyanza musumba kati fe tugamba nti kyonna ekifuga byonna twatandise tugamba endowooza omuntu kyebayita endowooza kwe kubanga oddira amaaso ne gava ne wano wennyini woolowooleza ne gatuna ne end results si bwe kiri kati kyova olaba buli olowooza kati nga bwe naggambye oli yalowooza nti akayumba kano bwana akatunda agenda kuddamu adde mu bwavu tatunulira mukisa gulimu kukwata ssente zino ate azisuubulemu amatayi gano ge bali mumubanje nnyo naye nga talina na kapito okisegedde kati agenda kufundikira nga alemeddwa okufuna kiri lwa nsonga obwongo bwe bumuganya okutunulira ekisinga kati waliwo growth mindset nekye bayita fixed mindset endowooza etakyukakyuka thank you so much eyo gyeri abawo nene ya growth mindset ng'omuntu byayitamu bimuwa endaba y'ebintu ng'egende bw'asoma kati nga lesoni bwe tuli mu gisoma endowooza eno egenda ng'ekyuka ndowooza banjawulo abo era ojja kwesanga nga ono alowooza kuba kati kristo gwe twogerako tugambye tugende practical ojja kgenda ate otandike okunoonyereza ku kristo oyo gwogenda okusubstituting oba gwogenda okuteeka mu kifo kyabiri ebyensi kubanga twakomerwamu nani ne kristo eyafa awamu ne kristo nti wafa eri ekibi kuba kyekyamufiriza ngamba abantu nti ebimu ku nsonga lwaki njagala kristo kubanga abantu bapalapalanyiza balina ebintu bye bakoze naye abantu balemeddwa okukola eddagala eriwangula okufa era singa abaawo omuntu ajja n'awangula okufa kristo already yabazitoowerera dda kubanga ebibi bye bakola bibalidinga ku kufa naye ate kristo tayagala babikole for example tulina abantu bangi nnyo bafornicators era twabirabye evil doers abeegombi abayina enkwe abatayagaliza ebintu byabwe bandi byetaaze era bangi nnyo ne mu kkanisa balaga batambuliramu nga fornication kyeki obukaba waliwo obukaba obwensi amalaya byonna byonna ndowooza biri omwo kati byonna ekikolo kyekimu endowooza eyawaba ey'ensi ddala kati kristo yali mu kugamba nti ye okuba naye ebyo birina osooka bife muggwe endowooza eno erina osooka efe ey'ensi era teri kristo gwe twogerako tagenda kulabika muggwe ng'ebyo bikyalabikira mwani muggwe oba otufera era tujja kumanya nti omwogerako buki bwogezi kati ebivaamu byolina osooka okulowoozaako omanyi kati nze bino bwe mba mbyogerako mbizaayo eri ku muganda katonda yali yamuwa amagezi eganakola settlement kati ngakuba neeno n'agamba nti atanayitaayita yatenda nokukola ki okufumba genda onyumye ne bafornicators bonna ababuukabuuka eno neeri kubabuuze mwakkuse kati kubanga gyakoma okuyitaayita afundikira abuliddwa omufumbi omuki omutuufu ate namutegeera atya naye kati nze bwe nfuna omukisa nga emmere ndyeyemu ya maama wange ate naye gyenjikomparinga naye kati katonda yali abikugaana nga kiyamba gwe ogenda tukakasanga nga tokyalina choice so oli mukutuyamba okuteguka mu ndowooza tuveeyo mweri ebadde erowooza nti bwe naalegalega eno n'eri n'endozaloza wenja okusobola okukkuta togenda kumatira ogenda kwebuuza kwekonfusinga ensi ekusobere busobezi kristo ali mu kubikuwonya kati ye mindset gye tugamba eyo nti bw'omala okufuna kristo kubajjukira byonna yabizinga mu bracket mu kintu kimu nti ekyo kibi wafa eri ekibi n'ofunaani kristo nti bw'ofuna kristo n'olyoka ofuna endaba y'ebintu enki endala eyo gye twasoze nga twogerako kakati obulungi obw'endaba eyo kwe kubanga ebintu ogenda kulaba nga obiraba kiriyale n'ebibi ebyandi bivuddemu obirabe ogambe mukama nga weebale olaba okwebaza bwe kujja mu bulamu bwamponyeebyo kwegamba kikwanguyira okwawula kyendabye mu ndowooza y'eggulu versus endowooza y'ensi nti bw'oba omuntu bw'aba ne mindset y'eggulu aba ne kye bayita clear discernment ddala ayawula asookutunulira asookulaba ebintu n'abikubisaamu bw'ati n'amanya nti bwe ngenda bwe nti biggwa biti kirabo ekyo kirabo ye muntu nga abeera ne kristo kristo amuluŋŋamya ti speedi
bwemba wano ne wano enaba bweti Yeah. bwe ngenda bwenti ennyo okay bwe nyambala bwenti abantu bajja kunfuna bwe bati Ddala. naye mu kunfuna batyo nja kuba sikyaweesa Katonda kitiibwa Ddala. bwe ndya bwenti Yes. I see. Oh. Era kinyamba kitya otandika okumanya na biki ebikola ki ebikivaamu ogwo okuyitibwa omulonde wa Katonda nga wafa eri ekibi waliwo biri bye tugenda okulaba. In fact ngamba nnyo abantu totukana akasanga teweetaaga kweyogerako bweyogezi. Kristo enneeyisaayi yali yeeraga so si yokukola ki okweyogerako nga talina teyeetaaga kwennyonnyolako. Kansooke nsome ebigambo bino muganda wange mwanyinaza ayibweko naye kyatugamba. Pawulo agamba nti kale mwambalenga ng'abalonde ba Kristo, balonde ba Katonda, abatukuvu era abaagalwa, omwoyo ogw'ekisa, obulungi, okwewombeeka, obuteefu, okugumiikiriza, nga muzimiikirizigananga era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka. Omuntu yenna bw'abeeranga n'ensonga ku muntu munne era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe era nammwe bwe mutyo ku ebyo byonna era mwambale okwagalana kuba kye kintu ekinyweza okutuukirira emirembe gya Katonda giryoke giramulenga emitima gyammwe era gye mwayitirwa mu mubiri ogumu era mubeerenga n'okwebaza. Nkulaba sister ndowooza oyo karakita gyabadde oli mu kunyonyola omwoyo gw'ekisa. Kintu kino ekyokweyongerako amagezi oba okumanya oba okutegeera ku nsonga eri eyo gyewabadde obuuza ndowooza gwaba okyeddiramu era ekibuuzo kuba gwate munnaye kubanga muganda nga annyonnyodde obulamu obukristaayo bufaanana butya Ati kakati. naye otuuka otya awo ndowooza. Kati Samson abadde ayogera omanyi mu byayogera nze negeraageranya neeraba kati ng'era eri gye twavudde nti okulaba ebintu mu ndaba ey'ensi ate n'obuuza ekibuuzo n'ogamba nti ddala Kristo abeereka naye bw'oba tolina gaalubindi ziri ekyamazima Kristo tabeereka naye bw'obanga tolina gaalubindi teekawo akakwakulizo okulaba biri ebyo omuntu atulaba aleme kutufuna bulala genda maaso bw'oba nga tolina gaalubindi oba nga tokyusiza ebirowoozo byo ng'endowooza endabayo ebintu tekyuse nti nga bwe batugambye nti tulabe mu ndaba ey'eggulu Kristo tosobola kubeera naye era omugobera n'eddakiika emu tosobola kubeera naye Kristo tabeereka naye ge mazima ng'oli mu ndowooza y'ensi kubanga wano alina ekyawandiikibwa kyatuwadde mu Befeso 4 kankusomerewo. Befeso 4:22 paka 24 agambye nti mu bigambo by'empisa ez'olubereberye mmwe okwambula omuntu ow'edda avunda olw'okwegomba okw'obulimba era okufuuka abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe okwambala omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Kristo tosobola kubeera naye ng'okyali mu ndowooza y'ensi ekyamazima tabeereka naye. Mbadde wano nembuuza mwannyinaze Samusoni ne mugamba ddala nga neenywera kabbiya kange akawuma mu biseera byange ebyakawungeezi nentuulaawo nga nvuga emmotoka zaffe zino zimpa enkoni nyigabunyizi wali nga ntuuka gye njagala ndi wano nenjagala ogenda okuwumulako nengenda ebungereza nenkomawo obulamu obwo kakati obutandibadde bubi kabbiya kenjagala kenywa kawayini kenjagala kakafi kenjagala nga buli kimu byonna ebyo bwe njagala kugendako mu mazina nga ŋŋenda kakati oyinza otya okunteera Kristo mu maaso gange oŋŋambe nti mbeere naye era birungi ki by'oyinza okumundagamu nti bw'obeera ne Kristo kabbiya kakoma era okyogeddeko awo nti obulamu bwa Kristo okubeerawo kukuba mimiro kukola ki era nogamba nti bw'obeera ne Kristo omukyalo oba n'omu bano banyindondaalo ng'ozza wali bakabejja oba n'omu
kati olaba bwogenda okunsalako biri ebinyuma okuzaama baga bulamu bwensi obunyuma okuzaama ogenda obunsendako ate onsembereze Kristo olwo ŋŋambe nti abeereka naye njagala tweteeke mu bigere ebyo naye ebyo ojja kubiraba bwotyo kubanga tolina gaalubindi ziri ze nayogeddeko tojja kulaba bulungi bwa Kristo kubanga olaba byansi ono omukulu agambye mu Befeso nti ebyamazima bino ebyensi bye tulaba mpenkoni simanya bikizi n'emmotoka zibeki bituziba amaaso ne tulabanga bwe bulamu obutuukiridde endowooza era oli okugamba nti tolina waliwo abatasobola okugamba naye tolina na kino lwaki togendako kugamba nga yagala okyusa ebirowoozo byo nga alaga nti bw'obeera mu kifo kiri bino obifuna okusingako omanye ennaku zino waliwo ekigamba olinako eweekoledde ekitandibadde kibi naye ndowooza katujja tukateeka naye kati bwe tubeera mu bulamu buno obwa Kristo ekyamazima endowooza ekyuka ebintu tubiraba bulala nti ne bwensiiba enjala olwa Kristo gwate Pawulo yagamba nti kiki ekirinzija ku Yesu kulaba njala kulumwa njala bwavu kwegamba osobola okubeera mu bwavu ng'emirembe giri omukulu gye yayogera ng'ogirina nga gyasensera omutima gwe nga bagamba yina manda okubeera bwato naye nga gwe muggwe olw'okuba nti tulina enkolagana ne Kristo kati Kristo bw'omwambala kino kyakola aleeta ekkooti ye ey'obutuukirivu n'agikwambaza kiseka n'antunuulira bw'ati naye nga tolaba nammanda olaba oli yennyini gwe nnyambadde Kristo nga gw'olaba kati bw'olaba Kristo mu nze endowooza yange na buli kimu kikyuka era yakyogeddeko wano nti tetusobola ne bwe tuba tufubye n'amaanyi gaffe ag'obuntu okubaako kye tukola mu nsi muno okuggyako nga Kristo yennyini azze bukolokolo n'atwambala ebirowoozo byaffe bikyuka Samusoni alina kyangambye kyayiseemu naye ndabidde ddala omusajja ow'amaanyi ayambazibwa Kristo nti singa abadde mulala byebibuuzo lwaki kino kijja naye ate yalabamu mukisa nti olaba Mukama kino kizze bwe kiti mu mbeera kagende mwebaza kubanga ayambaziddwa ye endaba ye ey'ebintu yaggulu waliwo musumba ekyawandibwa kiri atusome kisangibwa mu Bebulaniya essula 11:6 kijja tuyambako okwongera okutegeera ebigambo ebyo agamba nti era wataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga jeri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya kati Omuganda yagera olugero n'agamba nti nno omuto gy'amanyi enkuba gyetonnya kati omuto mu kukkiriza laba ebigambo njagala nkugulira ebigambo bw'onaamanya ekiri ewa Katonda ojja kukimanya lwaki Pawulo oluvannyuma lw'okulaba byonna ayimirira n'agamba tewali kiyinza kujja kukanya na kwagala kwa Katonda obuwoomi bw'onaamanya obuwoomi obuli mu kuweereza Katonda ojja kukimanya lwaki Samusoni ne bwakola loosi erabika ng'ennene gy'oli awulira nga ate Katonda we munene okusinga ensi okusinga loosi era ojja kukimanya nti ate Yobu bwe yali ebintu bisaanawo naye ng'akimanyi Katonda munene okusinga ebintu lwaki yakubisibwamu emirundi 10 era ojja kukimanya nti ebbanga ly'omaze mu kwefulukuta ofiiriddwa bingi singa ate wali olina Katonda singa olina byonna kubanga yenna nnyini byonna mu bufunze singa twambazibwa omuntu omujja mwannyinaze gwali mu kwogerako tugenda nakutandika okubaguka tuyimbe ennyimba ezigulumiza Katonda olw'okuba tutegedde Katonda gwe twogerako. Amiina. Era wano waliwo osebya ku nsonga eyo. Tugenda n'oyogera ne ku kyennyimba olunya olw'ekumi olugamba Mbakolosayi 3 ti ekigambo kya Kristo kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna nga muyigirizigananga era nga mulabulagananga mwekka mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo nga muyimbira Katonda mu kisa mu mitima gyammwe. Kagamba oluyimba luno lugamba mulumanyi lwayimbiwa bakiddayo lugamba nti bwemba naye mbanga ali mu ggulu Yesu asinga byonna wangala Yesu ampa essanyu
bwemba naye mbanga ali mu ggulu nkizudde nti Yesu asinga byonna. Mukwano gwange atulaba tuyinza ate okuleetera wano ebigambo ebya music ate nolowooza tetwa tuli ku concert naye kyetuli mu kwogerako baganda bange kyebali mu discuss nga nsaba oyongera okifuna kijja kunnuma kino ekyokuyiga gulinga gwe mutima ogwa lesoni eno yonna gye tubadde tutambuliramu okugatta eggulu n'ensi kukola makulu ki kutegeeza ki bwe kibanga gwe totambula ne Yesu living with Christ bw'obanga tobeera ne Yesu ddala gwe mu kugatta eggulu n'ensi oba wagattibwa mu kutabaganya eggulu n'ensi gwe oba watabaganyizibwa oba kiraba nti I loved that thing nti ebiyiiye ennyimba ne woba otambula oba oli mu mmotoka munda muli obeera n'oluyimba lwo naye what nze kinnuma kyekino instead of that bino bye tubeeramu omuntu abeera n'ennyimba ze nga bwabwa muvuna ali mu kkuba ogunde ki sirwa nti badde lubi naye lukuzimbamu mindset ki tulaba we tuli nti oluyimba lulungi olw'omugenzi Kafeero oba olwala Kedube ne which mindset does it build in you kubanga mindset egenda reflecting egenda kulabikira mu ngeri gye weeyisa ze wendi awo nti nyumira oluyimba luno nyumirwa firimu zino nabiki naye bw'omala ogiraba kiki ekisigala mu mutwe gwo kubanga buli kyolaba kizimba endowooza abantu balowooza nti endowooza yeezimbireyo bwe nsoma bayibuli nina kyenzimbibwa nze ennaku zino Mike Study ndi mu kusoma Old Testament ndi mu kusoma ebitabo by'abassekabaka naye waliwo ebintu ebipya byendi mu kuyiga omuweereza nti kabaka ono bwe yajja Mukama n'amuwa ekisa n'ayatiikirira n'akola bino ne bino naye bwe yaleka bino nebiddira kwegamba ng'oli mu kulaba olugero olukuzimbamu okwesiga Katonda okubeera omugumiikiriza okubeera omwesigwa okwewaayo okuweereza Katonda okunyiikira mu mulimu so that's the thing nga tuli mu kuwunzika nti okubeera ne Kristo kukyusa endowooza completely ekintu ekyo ndowooza kyekimu ku bibo by'abantu omutwe gye tutambulira abantu abamu bagamba osobola okubeera ne Yesu nga bw'oli bw'oti entele ezimu ze twalwana tetutandibadde singa muntu ddala tubadde tubeera ne Kristo anyway mbadde nsaba mubeeko kimu bibiri ekiwunzika kubanga abantu baatugambye nti living the new life ndowooza ke kagambo bwedda ke tuli mu kukaayaniramu mu kutandika nti naye obeera otya ne Kristo obulamu buno obujja obubeeramu otya wewali ekyokuddamu ndowooza kanziremu nsoma olunyiri luno muwe buli omu closing remarks ku nsonga eyo ekigambo kya Kristo kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna nga muyigirizigananga era nga mulabulagananga mwekka na mwekka mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo nga muyimbira Katonda mu kisa mu mitima gyammwe era buli kye munaakolanga mu kigambo ba mu kikolwa mu kigambo ba mukolerenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga mwebaza Katonda Kitaffe ku bubwe so banne buli omu kyogamba ku nsonga ey'obulamu okubeera obulamu obujja buno tulabye bufaanana naye kati okububeera tandikira kuba wali omunanga atulaba eyo naye nga bwabitunuddemu nalabira ddala nga baabalinga abadde basibekira Eva naye yeetaaga naye okufuna entandikwa tutandikidde luddawa mu kubeerawo ne Kristo mu kutambulira mu bulamu obujja ekisooka mukwano gwaffe abadde atulaba njagala okuwa amawulire amabi amawulire amabi gagamba bw'omala okukkiriza Kristo enoyogera nti mukkiriza oguddewo olutalo n'amaanyi ag'enjawulo agabadde gakukuumira mu byobadde okola kati geekubisizaamu kyeŋŋamba bw'oba obadde mwenzi kati ogenda kuwulira zituyita volts okusendesebwasendebwa ezigenda okukusika okudda mu bwenzi mu bufunzi suubiririrwa
tojja kubikola oba togenda kuwangula mu maanyi go. Era teweerimbanga nti mu maanyi go n'omuze gwonna goyinza okuba. Naye amawulire amalungi gagamba nti Kristo ono gwe tuli mu kukwanjulira ekyamuleeta the main purpose igwe kukulokola mu byo. Era amaanyi gonna agawanguza gali mu ye. Kyovula Abafilipi 4:13 nti oyinziza byonna mu ye akuwa amaki. Kakati weetaaga ssaawa eno okumanya nti you are powerless. Oweeyo obulamu bwo. Pawulo kye kimwogeza ebigambo ebisangibwa mu Bagalatiya 2:2 nti nze nakomerwa wamu n'oyo era n'obulamu bwe nnina si bwani si bwange mu mubiri. Ogwo omubiri ogwo tojja gusobola ng'oli mugukubako gwe nga gwe amaanyi go. Weetaaga Kristo eyawangula amaanyi gonna ag'omubiri. Era kyovalaba eri verse egambye nti oba tolina kukkiriza Kristo ono tosobola na kusiimibwa Katonda kubanga yeka asobola okuwa amaanyi agawangula. Mukkirize leero wabula kimanye singa tomukkiriza bigenda kukoyesa ate bijja kuzikiriza. Tuyanze nnyo muganda tuyanze kati Katonda batuweerayo ssaala sister naye katuweeyo ekigambo ekisiibula olyoka otuweerayo ssaala. Pozi nze njogera eri omukristaayo eyabatizibwa nti agamba nti bwe twabatizibwa kuyingira mu ye kitegeeza kwambala ye omuntu ow'omukadde ng'agenze nga tuli bajja. Naye yali tannajja kigere kuno yagamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe ne mulyoka mumanya nti be baabo. Naye ddala bwe tuba twabatizibwa wamu ne Kristo ne twambazibwa omwoyo omujja yatugambye bino bye tulina okulabira ku bantu abo: okwagalananga, obulungi, obuwombeefu, byonna n'abisengeka. Ddala bwe tuba tutudde mu kutabagana okwawamu ddala bye twerabamu. Kuba omukulu ali mu ggulu atwepikira agamba nti abalonde bange baabo. Naye ddala ffe bye tuliko kuba singa atwenyumirizaamu era ategeka ebifo byaffe ffenna. Talina n'omu gwagamba nti ono kiseka kasuka eri wabula akyalina essuubi kasita obeera n'obulamu nti osyassa. Naye ddala ffe bye tuliko. Era lwaki bino ebigambo bikyabuulirwa ffe ababatize? Byali badde bibuulirwa bali abatannaba. Naye kati lwaki ffe abayambazibwa Kristo ate ffe tukyabuulirwa bino? Awo nno waliwo okusoomoza. Tweyanzege baganda baffe abatulaba tugenda kuwaayo okusaba. Essaala yaffe gye tulina ku mitima eri nti Katonda akyuse endowooza yange. Engeri gy'olowooza ekola kinene ku ngeri gy'ofaanana ne gy'ogenda okubeera. Tetujja kukaayana nnyo naawe, ffe tujja tegeera nti eyo endowooza yo. Oli yaga nti sikunenya naye nenya endowooza eyakuzimbibwamu ng'okuzibwa. So kati wano tuli mu kuzibwa mu Kristo n'endowooza ey'Ekikristaayo. Ennyimba z'oyimba banne muddeyo musoma muyimba nnyimba za Kristo. Akatabo kano kasome mukayimbe. N'amanyimba ezinyumira ebyeggulu mbirengedde bimyansanga zaabu namba 9 yimba ezo muziyimbe. Lwaki tuteekako kaseti yo wali n'oteekako ennyimba za Kristo nga bw'oyota engoye zo n'oba oli ku mulimu? Tuyinza tulowooza nti osobola okugoba bakasitoma olw'okuba waliwo ennyimba za Kristo eziyimbira ku dduuka. You get me? Try to create an atmosphere eyo ekwetoola ng'ekukuumira mu ggulu. Weegyeeko nnyo ebintu ebigenda okusasaamaza ng'otunulira eno mu nsi so that osobola okukola enjawulo. Influence ye esobola okukola amakulu mu bantu. Nze we nalimbeddemu nga sibagamba ngo nti ndi pastor. Naye ne balawo nga batera owulira obuyimba bwenkuba. Pastor. You get me? Yes. Naye muganda tuweere esaala kuba ate nga tusaba yesebo kanzijukiza abantu nti teri muntu akula mu Kristo eri ddala etwogerako nga talya. Bw'obanga wali olabyeko omuntu yenna akula nga talya mmere oyo munambe mwewuunye. kyesebo Kati kitegeeza bwe tuba bakukula mu Kristo n'okutuuka ku ddaala lino tulina okulya. Kigamba mu Matayo 4 tosobola kuba mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo kiva mu kamwa ka Katonda. Bayibuli kitala
kati olwokuba tuli mu lutalo olw'okulwanyisa obulungi olw'okulwanyisa obubi buli obubadde bukwezinzeeko weetaaga okukwata ekitala kyo buli lunaku attacking armor giyige okuyita mu mwoyo wa Katonda agenda kukuwa amaanyi agakuwanguza. Tuyisabire muganda wange Saara. Katonda waffe omwagalwa weebale kubanga otulaze obulungi obuli mu kusitulibwa tubeere n'endowooza ey'eggulu. Weebale kubanga otulaze nti bwe tunaabeera n'endowooza eyo ate n'ensi egenda kuba nnyangu gye tuli. Kubanga otulaze nti omuntu asobola kuba wa mugaso eri ensi ng'alina endowooza y'eggulu. Tukwegayiridde taata amaanyi ge twetaaga olw'okuba gava mu kigambo kyo. Nsaba Mwoyo Omutukuvu atuwa amaanyi agakiyiga. Olwo nno kitukyuse buli lunaku okusobola okusaanira mu maaso go. Omulabe Sitaani wadde yeeweze ffe tukwebaza kubanga wamuwangula ate n'ogamba tolituleka. Nsaba oyimirire naffe okutuuka lw'olituwanguza. Ensi ke tutunuulire nga tetulaba wabula ng'eraba ggwe eyatufiirira. Olwo nno bwe tunaalabika tutyo bangi bajja kujja nga batunuulidde ffe ate balabe ggwe. Olwo nno tufune omukisa okuwangulira wamu nabo. Tweyanza kubanga bye tusaba byonna obiwulira ate oli wiringa okubikola. Nsaba obituwe ng'ekisa kino okwagala okuba biri mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tweyanza nnyo tweyanzege. Mbadde na saani matuufu mwanyinaze Catherine Namanda akatabo kaffe mboozi za nnyabo tubikerabira ate ne muganda ffe Mugago Mutuusa Musomi Kiseko okuva e Najjanankumbi Stewardship kitongole ky'ebyobuwanika. Tubaagaliza ekiseera ekirungi. Mmwe abali mu Sabbiiti tubaagaliza Sabbiiti ennungi. Tuddemu tusinkane Wednesday ja ssaawa 2 paka saa 3. Ssa kya Kristo kyeyongere gyemu.